ku Nkulukadama TV gyebaleka emirimu gy'okwasaako engalo kulamusizza ssebo. Ssebo ninamu obuzibuzibu badde nsaba kumpaako ku magezi naye ng'obuzibu obwo bwennyina bwa mwana wa sisita wange eyatuleeta okukola mu maanyi, naye nga naye gyali ku kyeyo mu maanyi twafunamu obuzibuzibu mu kigambo ky'essente. Omwana wa sisita wange oyo ye yandeeta ku kyeyo ne nkola, naye bwe yali yandeeta ku kyeyo yaŋŋamba nnyina okumusasula ssente $1,040,000, naye nga abaali bandeese Abawalabu baali bakimanyiiko simanyi kubanga $1,040,000 nagikola ne ngisasula ne mmumalayo ne nsigala nga nkola nga tuli basanyufu, naye nga musanyufu nga mumazeeyo ssente ze. Ne tujja n'afunamu obuzibu n'aŋŋamba muwole, ne muwola $1,999,000. Nali mmalako kontulakiti n'aŋŋamba kontulakiti bw'oba ogimazeeko ne twogalaziganya naye, ne mugamba kontulakiti yange bwe ngimalako ssente zange ojja zimpeereza nga ndi Uganda zinnyambeko okukola ki, wemba nga maliriza owummulako zinnyambeko ate okunziza ku kyeyo ekiddako. Ne tukkiriziganya. Naye we twali mu maanyi omwo era sitiiru yali alina omuntu gwe yeewozeeko ssente era nga wa famire, muganda we sisita we bamuyita Namutebe. Kati sisita we yamwewolaako ssente ezo, ye yamwewolako obukadde 2 baazijja na Uganda ne baziweereza eno mu maanyi lwakubanga we yali alina omuntu gwe yali aleese n'alemesibwa okukola ne bamusaba ssente ezo. Oli najja ssente mu maanyi nazire. Yes madam. Ssebo mbadde nkyalina nti ne bampita nga omanyi emirimu gy'eno we gitawaanya, naye kati ndi stede. Kaakati tuli abantu basatu, tubanja omuntu omu ali ku kyeyo naffe tuli ku kyeyo. Yatwewolako ssente. Omuganda we yamwewolako obukadde 2 baabujja na Uganda ne babuleeta enowa ne babusindika mu maanyi. Mu butuufu ssente ezo zimazeeyo, nze zange zimazeeyo omwaka mulamba, nzibanja anvuma. Ne muganda we zimazeeyo kumpi emyaka 2, omulala zimazeeyo omwaka mulamba. Ffenna tuli ku kyeyo, tulina obulumi bw'ekyeyo nga naye bwali ku kyeyo, naye obulumi bwabuwulira nga naffe wetukola ki, wetubuwulira. Naye buli we tugezaako okubanja ssente tugezezaako mu bafamire bamubanje ssente, tebatuwaawo magezi, bagamba bugambi ajja basasula, naye ssente zaffe ziruziddeyo, ffenna tulina ebizibu. Naye mu Nkulukadama TV nkwegayiridde, mbadde nsaba buyambi bwo. Mbusaba nga nfukamidde n'okufukamira. Mu butuufu omwana oyo atusasula essente zaffe. Lafule tumubanja kumpi obukadde 4,750. Bukadde 4,750 awo 73. Lafule ffenna ze tumubanja. Naye mu butuufu omwana oyo buli we tumubanja ssente atuvuma. Mbadde nsaba ku magezi, ompe ku magezi. Ssebo si mufere, mwana wa mufamire, naye tumuwola bulungi ssente zaffe n'agaana okukola ki, okuzitusasula. Singa abeera ng'azisasula nti oba kale nfunyeeyo omuntu abeera naye ebizibu ng'akola, nfunyeeyo emyezi 2, nfunyeeyo omwezi gumu, kamuweeyo $50,000 n'oli kamuweeyo bw'atyo. Singa ssente zaffe yazimalayo dda, naye buli we tugezaako zimubanja mu butuufu atuvuma. Nze kale
tubadde tusaba kali ku magezi, then oba kumulaga n'omulaba oba ne tukuwa ku nnamba ye ey'essimu n'oyogerakokko naye bambi n'atusasula lwakubanga n'ebyomufamire bigaanye. Ate ssente zaffe twazikola twazijja muntu oyo naye tazisasula. Si bufere. Bufere kubeera ng'omuntu talina mutima gusasula. Ffenna tubeera mu mabanja n'ogamba omuntu oba e Uganda n'omugamba nkolera bw'oti ne bw'oti nja kusasula bwe nnaaba nfunye omwezi. N'omala n'omusasula. Okubeera n'obuvunaanyizibwa n'abantu n'omuntu n'abeera ng'akwesiga. Naye ne kitwala omwaka ne kitwala n'omulala ne bakubanja no ate n'ogattako n'okuvuma. Tuwe ku magezi, tukwegayiridde.